abantu baffe abatulaba buli gw'owulira ku lisiti eyeetaba mu meeting ezo nga ye tebaamukutte ye yawaaba. Alright, wetuwogerera ssaawa zino eno President Yoweri Kaguta Museveni akikonfamize omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssewakudda mu ggwanga Uganda. Honorable Mbidde wamu n'abalala babyogeddeko mu maaso awo bugenda okubeera nga obwerabirako. Nkugambye olutalo lwa maanyi nnyo wali ku kitebe kya National Unity Platform. Aba NRM bali mu kwekuba lwaki mu maaso awo videos nazo nzikuleetereko. Tana kubeera nga osubscribinga wegete ku mukutu gwe guno. Olunaku olwaleero omukulu golo mukubeera nga olaba ku screen yamanyikiddwa nga Honorable Mbidde avuddeyo n'akikonfaminga n'agamba nti no buli munnayuganda eyali amanyi ku pulaani z'omukulu Dr. Kizza Besigye agenda kukwatibwa ekyokutta President Yoweri Kaguta Museveni. Gino muhoozi Ken Lugaba ayina surveillance, ayina listi z'abantu era mbu mweyo listi muli wa His Excellency Robert Kyagulanyi, abakulu abamanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda. Ate ye Honorable Ssemujju Nganda kigambibwa okubeera nga Ssewakudda mu ggwanga Uganda anytime soon, kubanga ye batandika dda okubeera nga bamukolako kitwandiyise research. Mbu abasinga badde beebuuza lwaki Gino muhoozi Ken Lugaba mbu asirise abadde mbu akunganya evidence, kubanga mbu ayagala bateeka mu mbuga z'amateeka bonna mu mulundi gumu. Kati njagala kumenya ebibuuzo mu comment section. Do you think beddala leader of opposition asobola okubeera nga yali musagezo oba ye yali mugezi nga His Excellency Robert Kyagulanyi bw'atera okulonda abagezi ku sayidi ya ku ttiimu ye? Sokolirize omukulu Mbidde ongambe is it a diversion oba byaddala? Doctor. Kati omusango gwa missed prison of treason kitegeeza gwe okwetaba mu meeting mwe twogerera ku by'okujjako gavumenti nga tukozesa emmundu naye bwe tuvaawo n'otawaaba n'otabulira poliisi n'osirika n'otalonkoma kibadde mu meeting awo bakwata bukwasa attendance list mwenna muba muvunaanibwa. Yes, kubanga in fact otuyambye ng'eggwanga ekibuuzo kino kibaddewo nti owulira amannya agano kulwayo gawerako ne waliwo abakyali obutaala abo baawaaba. Olina mwami Lw'omushana, olina mukyala Salamu Musumba, banguwe mangu banokulwayo bakwatibwe oba si kyo be baawaaba bannaabwe. Bwe kiba ati tewaliyo ngeri yonna gwe gy'owona kukwata okujjako nga gwe wabyogedde. Kinjagala otegeere mwami Kungu. So oba babawaayiriza ebyo byonna bizuulibwa nga mulimu kuwoza kasita bakwatako omu bonna balina okukwatibwa. Era tewali nsonga lwaki tebannakwatibwa okujjako okubeera nga be baawaaba era ng'ojja balaba nga ba state witnesses mu kuwozesa abalala. kisoboka okuba nti bano aboogerwako bano abakyali ebwe naye nga mu kooti owulira amannya bagasoma. Kati bw'olaba tebabakutte yadde batwala okukola statement be baawaaba ekyo tetumala budde nze njogera nga lawyer. Those are the two possibilities. Either baawaaba bo baayogera oba kyekirala era mu kubeera nga be baayogera be bayinza n'okuwa obujulizi bigenda kuswaza abantu. Mujja kugenda okulaba application ziyitingana mu kooti nti ate abawobi obujulizi tebagala bo babuweera ni kamera bawenga abannamawulire tebaliiwo bawenga public teriiwo balooya balemereko nti kino ekintu kyakuyamba ggwanga bino byakulabirako n'abawi b'obujulizi muveeyo. Muveeyo kamulabike eri eggwanga. Kyessaagala ye muntu yenna okulowooza nti kikyamu okuwozesa omuntu. Ekikyamu kulekayo abamu nkutudde omutima be batannakwata there's a possibility nti be baawaaba kuba nawe weebuuza lwaki tebannakwata. Alright, nga tubitedde ku mabali nkugambye diversions mu ggwanga Uganda pastors nabo kati ssaawa zino baafuuse ba state agent. Njagala osooka owulirize omukulu amanyikiddwa nga Omar Kiseka wamu ne Fred Kajobirumbi baleese bwini beddala omukulu amanyikiddwa nga Pastor Rwamushona ng'akolerera ebyeddala gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni naye ng'agezaako okubeera nga yeeteeka mu kifaananyi kya NUP. Njagala tugyetegereze bulungi ng'omugezi yekka gwasobola okubeera nga okola ki ofuna mugatana subscribing kati kajja personalize okateke mu all. Gwe Pastor Rwamushana njagala owulirize ebigambo bino. Bajjajja abo abaakusooka ku internet eyo enkola ya bufeeka akawunti twagisalira dde eddagala
Twajinogera deddagala. Obwo bufeka account bwosindika mbu bujje bukuwolereze mu comment mu posti zaffe. Ebyo tebikola. Mugende mugulewo obulala bwonna nabo blockinze dda. Bwonna nga bwe mwabulese. Mbu mpagira ndi wanupu naye lw'omushana mutuufu. Ndi wanupu naye lw'omushana mutuufu Gasiya. Ebyo bajjajjabo babikola dda. Gwokyali upcoming wano. Ne Bugingo yabayina wano nga bangi. Naye bonna sawa zino zembuyaga ezikunta. Twatuuka akaseera nga mu butuufu tebakyalina kye basobola kupuruvinga nsi. Twabagamba akakasajja nga kakajja kasooka okutuwaana. Ne mbagamba akakasajja kampiima video nazikola gye ziri. Era mulimu abaagamba nti naye ggwe buli omu. Omanyi tulinamu wano ab'emitwe emikalu. Bawoza buli omu. Kaakati ssaawa zino kayokyezza. Ffe totuwaanira ki Museveni kyo. Osegedde ne bw'oba onnyonnyola otya totupuluvinga nti ki Museveni kyo si bwe buzibu bwa ggwanga. Ekyo toyinza kikola. Ekyo tekiyinza kujja mu mitwe gy'Abannayuganda. Beera eyo mu mbuzi zo gy'oba obyogerera. Naye the moment bwe tubiwulira tuba tujja labula ensi nti ebyo ebigambo nno byabali abakolera bali. Emabegakawo wali mu meeting za Jim Muhwezi. Tutandika okujjayo. Nonno banno bo bekwekako. Temwali mu meeting ne ba Jim Muhwezi. Emabegakawo n'otunnyonnyola engeri State House gye yakulamu. N'omanya nti kamaze okusimatuka n'olyoka ojja ne weewozaawozaako. Nagambye wano abaana baba bakulinze bulinzi. Ojja ne weeyogeza ne bakutunuulira. Ne bukomenti nnono ne babuteekako obukuwaga. Oli mutuufu pasita. Naye nga bakulinze bakuswamye. The moment w'ogirayo omutwe abaana nga bakugamba nayo no pasita ye saamusiima. Ono omusumba saamusiima. Mbulu omushana totubuulira Gasiyawo. Kazunga mu buli YouTube ku buli YouTube eno bakasuku eno baani. Eno namanya nti katembeeya biki. Otunda kibi batagula. Ova wano dda wali. Nalaba Penga akukeneka. Penge yatuuka n'okuwemula ng'akirabira ddala oli mufere. Gwoga lwaki Penge yali akuwemula? Gwoga lwaki Penge yali alaga nti takuwaamu wadde akatiibwa? Kubanga yali akiraba nti oli kafere. Ne bakatembeeya wuno ku ka YouTube k'akasuku. Oluva eno kudda wano. Oluva eno mba Flavia Namulindwa. Oluva eno simanyi biki. Mbu batunda akasajja kaabwe. Ebibyo biwedde. Ogenda kutuuka ng'obyogera ng'ensi ebiraba naye nga tokyalina makulu. Ng'ensi emanyi gy'oyiwa. Luli eri obadde okyababuzaabuza abalwawo okubuuka. Naye ffe abaabuuka edda bulijjo tukuswamye nga n'ebijambiya twabiwagala. Twakuwagalira dde ebijambiya. Twakuwagalira dde ebijambiya. Nga wogirayo omutwe bw'oti mbukasindika bufeeka akawunti. Mbunze ndi wanupu naye lwamushana mutuufu Gasiya. Ndi wanupu naye lwamushana mutuufu. Oyo Gasiya awedde emirimu. Twala eri akatwe. Museveni asse baganda baffe. Bafulanka sente za balita Nabukenya abatalina wadde omusango. Bali magombe. Akasajja ako ke kabatugumbudde ku oda zaako ng'otandika tuwoleza mbu si kyekizibu. Kaasaamirira nnyini. Alright, nga tubitadde ku mabali njagala osooka owulirize His Excellency Robert Kyagulanyi beera abaana abasajja baagala okumuteeka wansi. Okumanya nti baagala kumuteeka wansi bamuyimbulidde abasajja ba opposition bennyini era His Excellency Robert Kyagulanyi kyayogera kituufu mu Uganda twandibanga tulinamu opposition emu yokka eya NUP. Njagala osooka owulirize tumale tweyongereyo. Ekyamazima kiri nti Oweekitiibwa Bobi Wine n'akatiimu ako ke yatwewambisako ebyobufuzi Asennyonyi Lubongoya n'abalala baatusala busazi ensawo baali bayaaye. Kyagulanyi ono asobola okukulembera bulungi Uganda nga Museveni wagikulembedde emyaka 4. Singa mu nsi yonna ekibuuzo ekyo baakibuuza nze nandibadde nakiddamu dda nga n'abawagira Kyagulanyi baaweweera.
learn the difference between politics and leadership. One of the greatest mistakes society makes is assuming that every politician is a leader. Holding public office and providing leadership are not the same. These are two different things. A political system can produce politicians, but it does not automatically produce leaders. Leadership is a quality that must be learned, developed, and lived. Our nation's need is not more politicians, but more leaders within those who choose to enter politics, because a politician's primary objective is often the next election, but a leader's primary objective is the next generation. The eyes only recognize what the mind understands. If the mind has never learned the true nature of a leader, it will celebrate false leaders with confidence until you know the principles that create a leader. You will mistake charisma and authority for leadership of purpose. The greatest deception is not following a wrong leader, but lacking the wisdom to know the difference between a ruler and a true leader. A true leader does not fear other strong leaders. He builds them. Look at Joel Senyonyi in parliament. While political deal makers trade their integrity for favor in the corridors of power, Joel Senyonyi has demonstrated what leadership in politics looks like. He has refused to let the government operate in the dark, keeping the regime on a tight leash. He constantly demands for strict accountability for every shilling stolen from the people. This is why my president, Bobi Wine, stands apart as a true leader and a genuine statesman. When you look at the adversaries he faces, a regime backed by 40 years of entrenched power, a militarized state apparatus, armed police, and endless financial resources, the world asks, how do you stand against such a force? Therefore, politics is for sale, not. Alright, nkugambye ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, buli omu alaba nga alina authority, buli omu alaba nga asobola kulinyirira omwana w'enkyukakyuka. Njagala osooka owulirize omu ku bakopolo no sikiwa nti no atuuka ne ku level y'abakopolo tumuyite bakadets naye nga oh my god ng'ayisa His Excellency Robert Kyagulanyi mukamwa ke. Imagine ayinza okuba nga tasenya na kusenya naye nga video eno njagala tugiwa obudde gwe munankyukakyuka leeyo kyamba kubeera nga subscribing kati kaje personalize okateke mu also latest subjects zino obirenga ozifuna mu bune. Njagala osooka muwulirize otubule ebizo mu comment section. Mulowooza bano abasajja ebyaddala Uganda yawe banaasobola ogikungula? No, bano abantu, they don't deserve even a basement. They deserve something more than a basement. To inciting a violence. No, they deserve. Aba bantu abavayo ne batakinga first family ne batakinga over commander in chief ne batakinga chi basane kintu kisingako basement, something tougher than a basement. Yes. Hey. Yes. N'abakyagulanyi bano abavuma abantu. Abafuutu bigera abavuma abantu. Hey. Kati mu afande CDF agezako bateka where they belong. Akasajja akakoogera katule bulungi oketegereze. Ne wankubadde nga koogera Luganda. Bw'oketegereza olowooza kaggwanga ki? Amazima. Obuntu obwo butulinako obusungu bungi nnyo. Simanyi oba obusungu buva ku ki? Ensi yaffe lwaki ebaluma nnyo ne mutuuka otunyiigira n'okutukyawa bwe mutyo, okutuuka otwagaliza ekisinga ku basement? Twabakola ki? Bakitammwe bawangalira amaka g'abajjajja baffe ne baboola ne babawa emirimu egy'okukola ne babasalira ku bibanja ne bazimba n'obuyumba bwabwe ne bawasa ne bazaala mmwe immunzi obutuliko mwabatulika abatulugunya. Mutuvunaana musango ki? Twazisa musango ki gwe mutuvunaana okutuuka otwagaliza ebibi ebifaanana bwe bityo? Twabakola ki? Walayi nsirika ne neebuuza abantu bano obusungu bwe balina ku bannayuganda buva oludda wa? Kiki ekyabanyiiza ennyo okutuuka ku ekyo? Omuntu ayambadde ekyambalo kiriko fulaga y'eggwanga Uganda ng'omulimu gwo
gwina kubeera gwa kuuma ggwanga lyaffe ensalo zaalyo bannansi n'ebyabwe okukakasa nti mu Uganda mulimu emirembe n'obutebenkevu flag ebeera ku kyambalo ekyo kyoyambadde kyetegeeza ne mmwe ne mubanga bwe mugenda mu training baba traininga kutuwalana baba traininga kutukyawa baba traininga kutubonyabonya kututulugunya na kututta ye training gye mukola nti ensendala zi training amagye okwagala eggwanga ne bannansi n'okulikuuma immwe baba traininga kwagala Museveni ne family ye n'okukyawa buli yenna atakkanya na Museveni mu nsonga z'ebyobufuzi ye mulabe wa mugoba ye mulabe gwe babagamba abasajja buno okatulanga kwogera nga kyekwogera obusungu buviira ddala ku mutima netwewunye twabakola ki bajjajjaffe okuyamba bukitammwe ne babusenza ne babuweewo okubeera ne bubazaala ne mukulya mu kifo kye mwandi twagadde ate mutusasudde mu bukyayi omutima gwaffe omulungi gwe twalaga bajjajja bammwe ne bakitammwe bwe